Tendeeza Kristo, neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'atuwadde, ate njagala okusiima gwena atutte eddala ery'okwekumira mu byawandiikibwa n'okwekkaanya ebintu eby'enjawulo. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'era olunaku olwaliro njagala tukole essomo ery'15 okuviira ddala mu kitabo eky'Abakolinso ekisookera ddala. Jjukira tutambudde bulungi nga tutunuulira ssuula ku ssuula, lunyiri ku lunyiriri, ng'era olunaku olwaleero twagala okuba nga ate tutunuulira ku nsonga ekwata ku mazima agoogera ku nsonga ey'okuzuukira. Ojja kijjukira bulungi nti Abakolinso bwe tutunuulira essuula eno e15 balina okusoomoozebwa eri embeera y'okubeera nga nabo beeraba okuba nga beera ekitundu ku kuzuukira, newankubadde bakkiriza nti Kristo Yesu yali yafa n'azuukira, naye balinamu embeera ey'okubuusabuusa oba kyali kiyinzika okubeera ekyannamaddala eri bo okubeera nga nabo balizuukizibwa. So ensonga eyo bw'ebanga yali mu Bakolinso, n'olunaku olwaleero tulina abantu ab'enjawulo abayinza okuba nga si bamativu ekimala nti lunaku lumu emibiri gyabwe giriyimusibwa okuggyibwa mu ntaana zaabwe ne babeera nga bambazibwa emibiri egy'ekitiibwa, emibiri egitaaliddamu kuba nga gifuna okusoomoozebwa. So ekyo kye kintu kye njagala tutunuulire mu ddakiika entono wano nga tweyambisa Oluzungu wamu n'Oluganda. So ekinanema okuba nga nkijjayo mu Luganda njakiteeka mu Luzungu. Pawulo atandika mu Bakolinso ekyekumi, Bakolinso ekisooka 15 osooka ddala ng'agamba nti abooluganda, nalangirira gye muli enjiri eyo gye nababuulira, era y'enjiri gye mwafuna, era y'enjiri gye muyimiriddeko. Pawulo alagira ddala nti ensonga y'okuwulira amawulire gano amalungi yali yagibuulira Abakolinso, era Abakolinso baali bagenda maaso n'okubeera nga enjiri baali bagisembeza ne bagikkiriza, era neefuukira ddala omusingi gwe baali bayimiridde, nga Baluumi essuula ey'okutaano onyiri olusooka paka olwokubiri balunywereza ddala obulungi. Ekitegeeza nti Abakolinso bano enjiri baali bagikkiriza, y'ensonga Pawulo gy'agamba nti enjiri nagibabuulira, era bwe yabuulibwa eri mmwe bwe mutyo ne mubeera nga mwakola mutya, mwagikkiriza, era yeyo kwennyini kwe muyimiridde. Olwokubiri n'anyweza ng'agamba nti olw'enjiri eyo mwalokolebwa. Ekitegeeza olw'enjiri yali ebabuuliddwa, naye enjiri bwe baagibuulibwa Bayibuli etulaga nti ne batwala eddaala ery'okuba nga bakola ki? Bagikkiriza era ne balokolebwa. N'agenda amaaso n'agamba nti singa mujjukira byonna bye nababuulira, singa mujjukira ebyo byonna bye nababuulira, okuggyako nga mwakkiriza mu butali. So ensonga omutume gy'anyweza eragira ddala nti abo abaafuna obubaka nga bwe yabubawa, era ne bagenda mu maaso n'okwekuumiramu obubaka nga bwe yabubawa, Bayibuli ekakasiza ddala nti baali baalokolebwa, era ekakasibwa ddala abo abayinza okuba nga baali beerabira ebyo bye yabagamba. Mu bufunze tusobola okugamba nti baali bakkiriza mu butali, naye abo abakkiriza enjiri nga bwe yagibawa, ng'eragira ddala ki Yesu kye yatukolera, biki Yesu byayitamu okubeera nga leero olunaku olwaliro tukkiriza nti abantu basobola okulokolebwa okuyita mu mulimu gwe. Ekyo Pawulo kyalagira ddala ng'agamba abanyweza ebyo byabagamba nga bwe yaweebwa enjiri, bo baafunira ddala ekintu ekyannamaddala, era kyafuukira ddala omusingi kwe bayimiridde. Naye mu bufunzeefu okutegeera enjiri kyeki, Bayibuli ekinnyonnyola bulungi nga yeeyambisa olunyiriri olwokusatu olulaga nti naba wammwe lubereberye obubaka nga bwe nabufuna. Jjukira twalaga bulungi ne tulaga nti omuweereza owannamaddala ye muweereza atakyusa njiri. Obubaka nga bukuweereddwa bw'otyo bwe bw'ogaanidde okubeera ng'okola ki? Obugaba. Pawulo nga bwe yaweebwa okubikkulirwa kuno
okukwata ku mulimu omulungi ogwa Kristo Yesu gwe yakola n'amaliza ku musalaba, Pawulo talina kintu kyonna kye yakyusaamu wabula ekyali kimwereddwa bw'atyo ne bwe yakola ki bwe yakyogera. Kyetugamba olunaku olwaleero nti omuweereza owannamaddala si ye muweereza eyeefuula omufumbi. Omuweereza owannamaddala abanga omuweereza aweereza mu restauranti, nti ogugwo si gwa kufumba, ogugwo gwa kubeera ng'okola ki ng'oleeta emmere eri abo abagyetaaga oba eri abo abakoza ki abagirindiridde. So omulimu gwaffe ng'abaweereza si ffe abafumba kiki ekyokusomesa abantu, naye Omwoyo Omutukuvu yasalawo dda, Omwoyo Omutukuvu yaganya dda biki ebirina okusomesebwa era byo bye tulina mu byawandiikibwa. Ogwaffe ng'abaweereza kwe kubeera nga tukyogera nga bwe kiri oba ng'omuntu omuweereza ow'emmere mu restauranti. Ensonga eyo y'emu enywezebwa mu Bakolinso ekisooka Esula ey'okuna olunyiriri olusookera ddala paka olwokubiri. So bwe tutunuulya olunyiriri luno olwokusatu era agenda mu maaso n'agamba nti nga bwe nakifuna olubereberye bwe ntyo nange bwe nakibawa, nga mbalagira ddala engeri Kristo gye yafaamu ku lw'ebibi byaffe nga tugoberera ebyawandiikibwa. So ensonga ey'okufa kwa Kristo Yesu yali yalangibwa dda mu Isaaya Esula ya 5:6 n'eragira ddala nti ensonga zino zaali zakola ki? Zaali za kutuukirizibwa. Era Kristo bw'ajja, Bayibuli enywereza ddala bulungi ekireetya Mukama waffe okubeera ng'afa ku musalaba tekyali kya nsonga ya kuba nti ayinako obubi bwe yakola, naye Kristo Yesu yafa ku lw'ebibi byaffe, kubanga nnabbi Isaaya yali yalanga dda nti ebyo byali bya kumutuukako olw'ensonga y'okuba nti yali yeetisse ekibonyobonyo ky'ebibi byaffe. So omuntu yenna akkiriza enjiri aba agwanidde okusookera ddala ng'ategeera nti Kristo teyafa lwa nsonga ndala yonna wabula yafa olw'ensonga ey'ebibi byaffe. So ebibi byaffe bibeera nga byasasulibwa okuyita mu mubiri gwa Kristo Yesu, tetugwanidde ate kusasulira ebyo bye baasasulira edda. Kyava agenda mu maaso n'agamba mu lwokuna nti kaakano era n'aziikibwa, era oluvannyuma lw'ennaku 3 n'agolokosebwa okuva mu bafu, era ng'ebyawandiikibwa bwe birambika. So sebo oba nnyabo, bintu binanga bya mirundi 3 kwena byogwanidde oba omuntu byagwanidde okutegeera eri ensonga ey'ekyo kye tuyita enjiri. Enjiri kyeki? Kwe kubanga omuntu akkiriza mu kufa kwa Kristo Yesu, omuntu okukkiriza okuzikibwa kwa Kristo Yesu, omuntu akkiriza mu kuzuukira kwa Kristo Yesu, ng'era ebyo byonna alina okuba ng'abikkiriza ng'agoberera ebyawandiikibwa nti eri kyonna kyatuusibwa ku Kristo kyatuusibwa ku Kristo nga kyali tekyalangibwa. Byonna ebyamutuukako byali byalangibwa dda. So kino kye kikola enjawulo wakati w'enzikiriza endala naffe abagamba nti tuli balokole, tukkiriza mu Katonda omulamu, tukkiriza Mukama Yesu Kristo bwe yafa n'awangula amaanyi ag'emagombe. Ennaku 3 zokka bwe yali aziikiddwa, Bayibuli etulagira ddala nti nno omubiri gwe tegwalaba kuvunda, newankubadde ogwa Dawudi kabaka yali asinga enkizo mu Isirayiri, ogugwe kaakano gukyali mu ttaka era gwagenda mu maaso n'okuvunda, naye Mukama waffe Yesu Kristo omubiri gwe tegwagenda mu maaso n'okola ki? Tegwagenda mu maaso n'okuvunda. Bayibuli eraga mu lwokuna ng'egenyweza nti that you were seen of Cephas and then the 12, era oluvannyuma nnyo n'alabwa Peetero wamu ne12. Ekyo kikulu kyategeera obujulizi obw'abantu abaalaba Kristo Yesu ng'azuukidde bukulu nnyo eri ffe ffenna okutegeerera ddala ti kye tukkiriza tekiwandiikiddwa buwandiikibwa naye waliwo n'abaakirabirako ddala nga kibeerawo. Olw'omukaaga n'agamba and after that you were seen above 500 brethren at once, era oluvannyuma lw'okulabwa 12 oluvannyuma era n'alabwa abantu abasukkuluma mu 5 omulundi gumu, of whom the greater part remain unto this present but some are fallen, nti kwabo abamu nga bakyali balamu
naye ng'abalala baafa dda. Abaali bakyali abalamu baali balamu okusinziira ku biseera eby'okuwandiika, naye kaakano si balamu, wabula baali balamu mu biseera Pawulo byawandiikiramu ebbaluwa eno. So bujulizi ki obulala obwetaagisibwa obusukkuluma ku buno? Jjukira kye tulaba wano eno nti tuyina 12 abaali ababe, ate ne tubeera n'abantu abalala basukkuluma mu 5. So teri muntu yenna asobola kuwakanya ne bwebeera ng'ebadde kooti enkulu ng'esaba obujulizi obw'enkomeredde, teriyo kooti gye nali mpuliddeko n'ekuŋŋaanya abantu 5 n'okusukkuluma tibawa obujulizi. So ensonga y'okuzuukira kwa Kristo Yesu teriiko kuwakanyizibwa, nsonga ya namaddala. Enzikiriza ezimu ziraga nti Kristo Yesu si yafa ku musaalaba, wabula oluvannyuma bo balagira ddala nti baateekawo muntu mulala eyakomerwa ku musaalaba, era nti bwe kiba nga kituufu yafa ate si yaziikibwa, wabula baaziika omu ku abo abaali abagoberezi be. Ebyo byonna byakubuzaabuza bantu, naye ffe tugoberera ebyo ebitulambikiddwa mu byawandiikibwa ng'Omwoyo Omutukuvu bwe yabiganya okubeera nga aluŋŋamya abawandiisi. Olw'omusanvu lulaga, and after that was seen of James then all the apostles. Era oluvannyuma ennyo era n'alabwa ne Yakobo era n'abatuma abalala bonna. Yakobo ayogerwako wano si mulala wabula Yakobo eyali muganda wa Kristo Yesu. Yakobo oyo Bayibuli gweyogerako eyali ekitundu ku baganda ba Kristo Yesu mu Yokaana Esula ey'okumeka ey'omusanvu olunyiriri olw'okutaano. Bo bonna nga baganda ba Yesu tebasooka mukkiriza, naye oluvannyuma lw'okufa kwe n'okuzuukira bangi batandika okubeera nga bakkiriza obubaka bwe. Era Yakobo nayogerwako si mulala wabula ya muganda wa Kristo Yesu. Sigamba Yakobo muganda wa Yokaana abayitibwa abaana ba Zebedi. Njogera ku Yakobo eyali muganda wa Kristo Yesu bwe baali bagatta maama y'omu. So ekyo kikulu nnyo kyakuba nga tukola tya nga tutegeera. Jjukira nti Yakobo ono teyali kitundu ku batume 12 newankubadde olw'ekisa kya Mukama waffe Yesu naye yaganyizibwa olw'okubeera nga naye awandiika. Era kyekitabo kye tulina mu Bayibuli ekiyitibwa ekitabo ekya Yakobo, era nga kw'ogasse ne muganda we ayitibwa Yuda eyawandiika ekitabo kya Yuda. So bino byonna bw'abiraba oluvannyuma, bo bonna bwe balaba bino ebyatuuka oluvannyuma, bangi batandika okuba nga bakkiriza ne bamanyira ddala nti muganda waabwe yali Katonda eyali alabisiddwa mu mubiri. Olw'omunaana Bayibuli egamba, and last of all he was seen of me as one born out of due time. Era enkomerero ya byonna yagenda mu maaso n'okulabwa nze eyazaalibwa mu bire ebyali bimaze okuba nga bikola bitya nga biyiseeko. Pawulo alaga nti ye yasembayo okulaba Kristo Yesu. Ssebo oba nnyabo, bino ebintu mbitaanyiza mu masomo ag'enjawulo nga ndagira ddala nti teriyo kaakano Mukama waffe muntu yenna gwali kulabikira. Eyasembayo mulaba yali Pawulo ng'ali ku nsi kuno nga Mukama waffe atudde ku mukono ogwa Kitaffe ali mu ggulu. So bino bikulu nnyo byakubanga tubitegeera. Waliwo ensomesa eziraga nti asiiba abonekera abantu, simanyi yantutte mu geyeena, simanyi yantutte mu ggulu, simanyi yankyalidde mu kisenge. Kulikirwa 1:6-8 eraga nti bwaddamu okulabisibwa amaaso gonna ga kumulaba. Talina bantu bonna baligenda mu maaso nakuba ng'alabikira. Ensonga lwaki yatulabula mu Matayo Esula ya 24 n'agamba mwegendeeze mu biro eby'oluvannyuma. Bangi balijja nga bagamba tibamulengedeko eri, abalala nga bagamba mu ddungu, abalala nga bagamba wa, naye n'atugamba kimu, temugendayo kubanga wajja golokoka bakristo bangi. Naye bino mbibagambye ng'ebyo tebinnatuukawo. Pawulo n'ekirala kyalaga nti yazaalibwa mu biro ebyali ebiro ebyali bigenderedde. Banneebe nga baali balondebwa dda okubeera ekitundu kwabo ababereberye abatuma abasookera ddala. Naye Bayibuli eraga olw'ekisa kya Katonda nti Kristo Yesu yagenda mu maaso n'alabika eri Pawulo bwe yali ku luguudo lwa Damasiko ng'agenda mu maaso n'okutwala amabaluwa ag'okukwata bonna abali bagoberera Kristo Yesu. Kyova olaba olw'omwenda agamba nti for I am the list of the apostle, nti nze asemberayo ddala mu batume era nze mutono nnyo
batume, that I am not meet to be called an apostle. Era sigwanidde kuyitibwa na mutume kubanga nayiganya ekkanisa eya Katonda. Laba olw'ekumi Bibiri egamba, by the grace of God I am what I am. Olw'ekisa kya Katonda ndi kikyendi, and his grace was not bestowed unto me in vain. Era ekisa kye tekyampeebwa ku bwereere. But I labored more abundantly than they all. Naye nakola nnyo okusinga abo bonna. Bw'agamba nti yakola nnyo okusinga bonna, agamba bali 12 abaali ababereberye Mukama waffe be yalondera ddala, nti singa obeera otunuulidde obuweereza obwa Pawulo obuwanvu bwabwo bwe yabukolera, teri n'omu ku abo 12 yalina buweereza obwali obuwanvu ennyo okusinga obwa Pawulo, n'emirimu gye yamukoleramu gyali gya nkizo nnyo. Gwesoma Baluumi paka ekitabo kya Filimoni, ebitabo ebyo byonna Mukama waffe yabiganya okubeera nga bibeera wansi ow'okuwandiika okwa Pawulo. So newankubadde yazaalibwa oluvannyuma oba yagenda maaso n'okulokolebwa oluvannyuma lwa Kristo okuba nga yafa n'amala n'okuba nga azuukira, naye ate era Katonda naye yalina ekintu kye yali yamuteekerateekera, n'amwawula ng'amuwa obutume obw'ogenda eri bannamawanga, era n'amukolamu emirimu egy'enkizo. Ebitabo 13 byonna ebyawandiikibwa mutume Pawulo biragira ddala nti Pawulo Katonda mwene yakolera ddala nnyo okuyita mu ye, n'asobola okubaako ebintu eby'enjawulo byamaliriza nga ayita mu muntu ono. Bayibuli eraga nti no, but I labored more abundantly, naye nakola nnyo okubasinga bonna. Yet not I. Pawulo alaga nti newankubadde Katonda byamukoleramu byali byamaanyi nnyo, amaliza ng'agamba naye ate sinze yakola, agamba naye ekisa kya Katonda ekyo ekyali wamu nange. Kinsonga y'emu eri gwe nange ampuliriza, tuli kye tuli olw'ekisa kya Katonda. Teri n'omu ku ffe yakolya bulokozi, teri n'omu ku ffe yamanya lunaku lumu ti naffe tulibeera abagobereza ba Kristo, naffe tulibeera abaweereza ba Kristo Yesu. Buli muntu yenna ajjukira amakubo ge yatambulirangamu nga tannalokolebwa. Osiimira ddala n'omanya nti Katonda yali apanga ebintu, yali ateesa dda ebintu, n'amanya lunaku bwe luti ku ssaawa eziti mu biro bwe biti ti naawe olituuka ku ddaala ery'okuba ng'okola ki, ng'omutegeera. So tewali mulimo gwonna gwe tukola mu buweereza, okwewaayo kwaffe kwonna mu buweereza kwonna kukiikira ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo ekiri ewamu naffe. Olw'ekkumi n'agenda amaaso ng'alaga nti n'olw'ensonga eyo oba nze oba bo ffenna twabuulira era mmwe ne mukkiriza. Pawulo asirisa bino byonna ebyogeddwa waggulu ng'alaga nti tewaliiwo njawulo wakati we ne bali abatume 12 nga Bayibuli bwe balaga mu Matayo Esula ey'okumeka ey'ekumi. Agamba nti tewaliiwo njawulo. Ekikulu eky'okuteekako omulaka wano agamba nti oba ye oba bo baabuulira enjiri, ffe ne tukola tutya, ne tukkiriza. So kati Abakolinso tebalina kubeerawo nga bayimusa nnyo Pawulo oba bayimusa bali. Alaze nti ensonga ey'omulimu omukulu gwonna yatambulira kwani? Ku Mukama waffe olw'ekisa kye. Kyava agenda amaaso n'agamba mu Lw'ekkumi nti now if Christ be preached that he rose from the dead, Kristo bw'aba abuulibwa nti yagolokosebwa kuva mu bafu, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Ekitegeeza nti ne mu Bakolinso mwalimu abaali bagenda maaso n'okubuulira ti Kristo yafa ate era oluvannyuma nnyo yagenda maaso n'okuzuukizibwa okuva mu bafu. Kati Pawulo agamba bwimba mu mmwe mulimu ababuulira nti yafa n'azuukira, ate abo bempulya bagamba abatono mu mmwe nti teri okuzuukira kwaki kwabafu. Mufunze kyagiza kyatandika nakyo okuba ng'alaga nti okuzuukira kwa Kristo ssuubi lya maanyi nnyo eri ffe ffenna abakkiriza okutegeera nti n'okuzuukira kwe kyakuddamu eri okuzuukira kwaffe ffenna. Bw'aba yazuukira ogwe twakkiriza, naffe emibiri gyaffe gijja kugolokosebwa okuva mu ntaana zaffe. Ekyo kyagenda maaso n'okulaga kubanga
bw'abanga yasooka okuzuukira yaggulirawo abakristaayo bonna okubeera nga nabo mu kadde akagere Katonda ke yateekateeka naffe emibiri gyaffe girigenda mu maaso n'okuba nga giyimusibwa okuva mu ntaana. Olw'13 n'agenda mu maaso n'agamba, but if there be no resurrection of the dead, wabanga twali okuzuukira kw'abafu, then Christ is not risen. Kiki kyagezaako okulaga? Pawulo kyanyweza bw'obeera nga twali okuzuukira kw'abafu n'olw'ensonga eyo Kristo teyazuukira. Ekitegeeza okuzuukira kwa Kristo kutegeeza nti abafu bonna bakukola ki? Bakuzuukira. Jjukira bwe yali aziikibwa, yaziikibwa mu mubiri gwe gumu nze naawe gwe tulina, ekyenjawulo ku gugwe temwalimu kibi kyonna. Naye omubiri gwe yina gwali gwa bulijjo ogwegusobola n'ofuna obukoowu ogwali ogw'omuntu asobola n'okuba nga akola ki? Yeebaka oba nga akola atya. So naye alaga nti okuzuukira kwa Kristo kutegeeza okuzuukira kwaffe ffenna. Kristo waataazuukira naffe tetulina ssuubi lyakola ki? Lyakuzuukira. Olw'14, and if Christ be not risen, then our preaching is in vain. Bw'aba Kristo bw'aba nga teyazuukira, then n'okubuulira kwaffe kwa bwereere, era and your faith is also in vain, era n'okukkiriza kwammwe kwa bwereere. Ekiraga nti okukkiriza kwaffe si kwa bwereere, Baluumi 4:25 egamba nti Kristo Yesu yaweebwayo ku lw'ebibi byaffe era n'azuukizibwa okuva mu bafu olw'okuggyibwako kwaffe omusango. Ekitegeeza nti nno omusango gw'ebibi gwatuggyibwako kwe kuzuukira kwani? Kwa Kristo Yesu. Olw'15, yes, and we are found false witnesses of God. Era ekyo kiba kitegeeza nti ffe tuli bajulibwa abakyamu aba Katonda, because we have testified of God that he has raised Christ. Kubanga tugenze mu maaso ne tugamba Katonda yazuukiza ani? Kristo, whom he raised not, oyo gw'ataazuukiza. If so be that the dead rise not, bwe kiba nti abafu tebaakola ki? Tebaagolokosebwe okuva mu ntaana zaabwe. Olw'16, for if the dead rise not, bwebanga abafu tebaazuukire, then is not Christ raised. Kiba kitegeeza nti ne Kristo teyazuukizibwa, naye byonna bigenda kutereezebwa. Olw'17, and if Christ be not raised, bw'abanga Kristo teyagolokosebwa okuva mu bafu, your faith is in vain, era okukkiriza kwammwe kwa butaliimu. You are yet in your sins. Era kiba kitegeeza mukyali mu ki? Mu bibi byammwe. Naye ssebo bannyabo kyenjagala obeere ng'otegeera Pawulo bino byonna abyogera lwa nsonga ya kusirisa abo bonna abaali ab'akabonda akatono akaali kagamba nti ateeka okuba nga tyakola, abaali bagamba nti abafu si baakuzuukizibwa. Kati yeeyambisa oba akozesa okuzuukira kwa Kristo okukakasiza ddala ti okuzuukira kwa Kristo kutegeeza ti abafu mu Kristo bonna baali baakuzuukizibwa. Kati era nayakozesa ekintu ky'agamba bwe tuba tetukkiriza mu kuzuukira kw'abafu ne Kristo aba teyazuukira, ekitegeeza okuzuukira kwa Kristo kutegeeza ti abafu mu Kristo baakuzuukira. Ensonga omutume gyagenda maaso n'okunywereza ddala. So singa tuba tutunuulidde Obunnyonnyi olwabiri agamba then you are also which are fallen, kiba kitegeeza nti abo bonna abeebase mu Kristo baazikirira. Olw'19, and if in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. Bwe tubanga mu bulamu buno obw'ensi essubi lyaffe liri mu Kristo, ffe ffenna tuli abantu abagwanidde okusaasirwa. Lwaki agamba tuba tubeera abantu ababa bagwanidde okusaasirwa? Kubanga bwe tubeera nga tukkiriza mu Kristo atafa n'azuukira, tuba tugwanidde abantu bangi okuba nga batusaasira, nga bwe tulaba madiini ag'enjawulo, obusiraamu n'enzikiriza endala zonna eziina bezigoberera nga paka ne kaakati mu ntaana zaabwe gye bali nga bakyabalombera edduwa. Naye owaffe si wakulombera dduwa. Bayibuli eraga oluvannyuma lw'ennaku 3 yali yamaze dde okukola ki? Okuggyibwayo. Ate bino byonna bwali bunabbi kennyini yalanga ng'alaga nti bino byonna bigenda kuntuusibwako n'oluvannyuma lw'ennaku bwe ziti n'akola ki? N'agolokosebwa. Olwabiri, but now is Christ risen from the dead. Naye amaliza ng'agamba mu lwabiri, naye abooluganda kaakano Kristo Yesu ayimusiddwa okuva mu bafu and become the first fruits of them that slept, era n'abeera ye mubereberye mao bonna abakola ki? Abakyebase. Kitegeeza ki? Nti Kristo ye yaggulawo oluggi olw'abo bonna
abakkiriza mu linnya lye nti bw'aba yafa n'azuukira n'abeera nga yaggulawo olugi, bo buli muntu yenna eyafa nga afiiridde mu kukkiriza kwa Kristo Yesu, omuntu oyo wakugolokosebwa kuva mu ki? Mu ntaana ye. Olw'ekkumi n'emmeka? Olw'ekkumi n'ebbiri. Olumanya nga olwabirimu olumu n'agamba, for since by man came death, kubanga ku lw'omuntu okufa kwajja, by man came also. Kyava genda maaso n'alaga nti ku lw'omuntu okufa oba ku lw'omusajja okufa kwajja, era ku lwa musajja okuzuukira mu bafu ne kujja. Olwabirimu ebbiri. N'agenda amaaso n'agamba, for as in Adam all die, ti mu Adamu bonna bafa, even so in Christ all shall be made alive, era ne mu Kristo banaafuulibwa baki? Abalamu. Ekitegeeza ti Adamu yaleeta okufa, naye ate Adamu owookubiri n'aleetera abantu okubeera baki? Okubeera abalamu. Y'ensonga omutume gy'agenda maaso n'okola ki? N'okunyweza. So bw'otunula olunyiriri olwabirimu esatu, agenda ddala maaso n'alaga nga agamba nti but every man in his own order, era buli muntu yenna mu ngeri ye. Kristo the first fruits, Kristo kubeera nga ye mubereberye, afterwards they that are Christ is at his coming, oluvannyuma nnyo n'abo abamukkiriza okubeera nga bagolokosebwa kuva mu ntaana zaabwe mu kujja kwe. So eyo y'ensonga y'ebintu byonna. Yatusooka mu kuzuukira, naye mu kukomawo kwe mulundi ogwokubiri okunona ekkanisa ye, buli yenna yamukiriza wakufuluma mu ntaana. Bayibuli eraga mu lwabirimu emmeka? Ennya, ng'egamba, then cometh the end when he shall be delivered up the kingdom unto God. Era Bayibuli eraga nti olwo enkomerero eryoke ejje, ebintu byonna byoke biweebweyo eri Katonda, even the Father when he shall have put down all the rule and all authority and power. Era n'eri Kitaffe bw'anaabeera nga atadde ebintu byonna eby'obukulembeze n'obuyinza n'amaanyi. Laba olwabirimu etaano, for he must reign till he has put down all his enemies. Kristo wagenda mu maaso n'ofuga paka abalabe bonna nga bateekeddwa wansi waki? W'ebigere bye. Olwabirimu omukaaga, the last enemy that shall be destroyed is death. Era omulaba anaasembera ddala okusaanyizibwayo kwo kwe kufa. Laba olwabirimu omusanvu, agenda maaso n'agamba, and he has put all things under his feet. Era atadde ebintu byonna wansi w'ebigere bye. But when he saith, naye bw'agamba all things are put under him, bw'agamba ebintu byonna biteekeddwa wansi we, it is manifest that he is accepted which he did put all things under him. Nti kikiriziddwa oyo olw'ebintu byonna biteekeddwa wansi we. Olwabirimu omunaana, and when all things shall be subdued, ebintu byonna nga bimaze okubeera nga biteekebwa wansi unto him eri ye, then shall the Son also himself subject unto him that put all things under him. Oluvannyuma lw'ebintu byonna nga bimaze okuteekebwa wansi we, olwo omwana yennyini kennyini naye yeeteeke wansi w'oyo eyateeka ebintu byonna wansi we, that God may be all in all, era Katonda abeere ekyo mu byonna byonna. 29 Bayibuli egenda maaso n'egamba, what shall they do which are baptized for the dead? Banaakola ki abo ababatizibwa ku lw'okufa? Eyo nno yali nzikiriza mu Bakolinso. So ensonga zino nkulu nnyo nnyini ddala. Kyava agamba ezaali zikwata ku baki ku nzikiriza eyali mu Bakolinso, ey'okugamba nti abo banaakola ki ababatizibwa ku lw'okufa. If the dead rise not, abo bwe babeera nga abafu tebaazuukire, why are they then baptized for the dead? Lwaki kaakano babatizibwa ku lw'abafu? Ekitegeeza nti waliwo enneeyisa eyali ennungi ey'abantu abaalaga okukkiriza kwabwe ne batambulira ddala nga bwe baali bagwanidde okubeera nga bakola batya? Nga batambula, ne kireetera n'abalala okubeera nga babatizibwa, naye ng'okubatizibwa okwo kwagenda maaso n'okutuukawo olw'engeri gye baalabamu bali abaali basoose okufa bwe baatambulira mu kukkiriza okwo
kwa mukama waffe Yesu Kristo. Olwasatu mu ebbiri Paulo kyava kitwala ku manyanga ku lwasatu mu emu kyava kitwala ku lwasatu n'alyoka kitwala ku Dawida ng'agamba why stand we in jeopardy, lwaki tutambulira mu mbeera ey'okuyiganyizibwa buli kadde. Singa teri okuzuukira kw'abafu, lwaki tutambulira mu mbeera ey'okubeera nga tweyiganyizibwa? Ssebo oba nnyabo, bw'oba ng'omanyiiko ebyafaayo ebitono. Bakolinso ekyokubiri Esula 10:23-27 lukulaga ebintu Paulo bye yayitamu okubonyaabonyezebwa okubonyaabonyezebwa kwayitamu. N'otunya Abakolinso ekyokubiri Esula 4:7-12 anyweza ensonga y'emu nga mu bufunze kyagezaako okulaga bino byonna baabiyitamu olw'essuubi lye baayina nti abafu olunaku lumu baali bakuzuukira. Kyava agenda mu lwasatu mu emu n'agamba I protest by your own rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord I die daily. N'agamba mpakanya olw'essanyu lyennina mu linnya mu Kristo Yesu oyo Mukama, olw'ensonga eyo nfa buli lunaku gye mitawaana gy'ayitangamu. Olwasatu mu ebbiri n'alaga if after the manner of men I have fought with beasts. N'agamba embanga obaedde engeri y'abantu nwanaganye n'abantu nsolo mu Efeso, what advantage is it unto me? Kyafunamu ki ekiri eri nze? If the dead rise not, bweba nga abafu tebazuukire. Let us eat and drink, tulye tunywe tulenga bye twagala anti enkeera tujja kufa. Byonna bw'olaba Paulo byeyitamu n'embikola 19 abantu abaali baagala omugajambula kwayogera ku bibumbe byabwe, byonna ebintu byeyitamu alagira ddala nti byabiyitamu olw'essuubi lyalina nti lunaku lumu abafu baali bakuzuukira oba abafu bakuzuukira. Olwasatu mu esatu n'agamba be non deceived, evil communication corrupt good manners. Temubuzaabuzibwa, emikwano emibi gyonoona empisa ennungi. Mu bufunze kyategeeza mwalimu ensomesa eyali mu Bakolinso nga yeesigamye ku nsomesa ey'ekifilosofiya eyali egezaako okulaga nti no tewaaliwo kuzuukira kw'abafu. Paulo kyava agamba abantu abo tebaali balungi bakubeera nga beesemberezebwa nti baali boonoona ekintu ekyannamaddala. Jjukira emikwano emibi wano gikiikira n'abasomesa abakyamu oba bamu bwe muyitamu abasumba abasomesa ebintu nga bya bulimba, bamaliramu ddala ensa mu bantu mu bintu byebakola ki byebakkiriza nga byannamaddala mu byawandiikibwa. So n'Abakolinso baalinamu ku bo abaali bagamba nti nno teri okuzuukira kw'abafu. Kyava Paulo agamba nti mubeere beegendereza, kisobokera ddala abantu okwonoona empisa ennungi, so mwegendeze emikwano gye muyina. Olwasatu mu omwenya n'alyoka agenda maaso n'agamba mugolokoke eri obutuukirivu era temuddamu kwonoona ng'abamu ku mmwe bwe mutalina kumanya kwa Katonda. Njogera kino ku lw'obbaswaza. Olwasatu mu emeka mu etaano n'agamba but some man will say how are the dead raised up. Kati awo mu asatu mu etaano ayingira mu kubeera nga atulaga abantu banaagolokosebwa batya okuva mu ntaana zaabwe, mibiri ki gye banaaba nagyo. Kati ebyo byayingiramu ng'agamba but some man will say how are the dead raised up and with what body do they come. So ebyo nayo n'agamba nti kaabiddemu ababuuza nti abafu banaagolokosebwa batya era bali bannamibiri gifaanana gitya. Kyobola lwasatu mu mukaaga lugamba nti gwe musiru gwe that which he soweth is not quick and except it does what it does. Nti ekyo kyosiga tekisobola fuulibwa kiramu okuggyako nga kifudde. Ne mu ngeri ya bulijjo ssebo bannya bampuliriza, ekyo tukimanyi nti ensigo yonna esimbibwa esooka kufa n'ebanga evundavunda, then oluvannyuma nnyo mu kufa kwayo Bayibuli amanyange emalirizibwa ate nekola ki nefuna obulamu, ng'obulamu ate buva obadde okufa. Tonda yakola ebintu ebyewunyisa. Laba olwasatu mu omusanvu and that which you soweth not the body that shall be but bear grain. Naye n'ekyo era kyosiga tosiga mubiri wabula owaayo ensigo eyo eba emaze okugibwako ekiki omubiri. Bayibuli egamba it may chance of wheat
or of a grain, kisobola okubeera eky'eŋŋaano oba eky'ensigo endala yonna. Olwasatu mu omunaana kyava agamba but God giveth it a body, naye Katonda yennyini akola ki? Yennyini yamala n'akiwa omubiri, as it has pleased him, nga bwe kiba kimusanyusizza, and every seed is own body, era buli nsigo n'omubiri gwayo. Olwasatu mu mwenda kyava genda maaso n'agamba all flesh is not the same flesh, emibiri gyonna si gye gimu, but there is one kind of flesh, waliyo omubiri ogw'enjawulo ogw'abantu n'omubiri ogw'enjawulo ogw'ebisolo ebirala n'ogwaki ogw'ebyennyanja wamu ate era n'ogw'ebinyonyi. Olwana kyava agenda maaso n'agamba there are also celestial bodies, waliwo emibiri egy'eggulu era n'obeerawo n'emibiri egy'ensi. N'agenda maaso n'agamba but the glory of the celestial is one and the glory of the celestial is another. Ekitiibwa eky'emibiri egy'eggulu kyanjawulo n'ekitiibwa ku ky'emibiri egy'oku nsi. Laba olwana mwemu n'agamba there is one glory of the sun, waliwo ekitiibwa eky'omusana n'wabeerawo n'ekitiibwa ekyaki eky'omwezi, n'wabeerawo ekitiibwa eky'emmunyeenye, era emmunyeenye emu eyawukana ku mmunyeenye endala mu kitiibwa. Olwana mu ebbiri so also is the resurrection of the dead. N'annyonnyola agamba era n'okuzuukira kw'abafu bwe kuli, ng'alaga nti it is sown in corruption and it is raised in incorruption, nti kuziikibwa mu kuvunda ate ne kugolokosebwa mu mbeera etali ya kuvunda. Kyekino kyekimu ku byawandiikibwa ekisirisa ensomesa yonna egamba kaakano ti omulokole tasobola kulwala, omulokole tasobola kufa. Ebyo ebintu ebisomeseddwa abantu abakyamuukirira obukyamuukirizi nga bakwasaganya ebyawandiikibwa mu bukyamu nga Peeta ekisooka 2:24 temiga egyamukuba gye gyatoonya, nga balowooza nti n'okwenyezebwa okwo kwa mubiri, ne beerabira nti okwenyezebwa okwo kusonga ku kisonyiwo kyaffe eky'ebi eky'emyoyo gyaffe. Ne bamaliza nga bagamba nti kaakano omulokole tagwanidde kubeera nga afuna obulumi oba okulumizibwa mu ngeri yonna. Abo bonna boogera bintu bya kwewusa bwewusa oba ebintu eby'okubuzaabuzibwa. Bayibuli eraga nti kaakano tukyayambadde emibiri egy'oku nsi egitalina kitiibwa kyenkana na giri emibiri gye tugenda okusikira ekitavunda. Olwana mu 3 n'agamba it is sown in dishonor, emibiri gyaffe giziikibwa mu butali, mu mbeera etali ya kitiibwa. It is raised in glory, naye giyimusibwa mu kitiibwa. It is sown in weakness, giziikibwa mu bunafu, naye it is raised in power, naye gigolokosebwa mu maanyi. Oli ne bw'aliba ng'ayogera n'ennyenje ne zituuka okunkumuka oba ne zigwa, kasita omuntu assa omukka ogw'enkomerero oba badde w'amaanyi oba badde atya, basitula musitule ne bamutwala eyo gye bagenda okumuza omubiri gwe. Teri n'omu yazalwa mukazi oba musajja nga Kristo tannadda atagenda kubanga afa era n'akola ki? N'aziikibwa mu bunafu, n'aziikibwa mu kuvunda. Buli omu aba olwana mwenya kyava agamba nti it is sown a natural body, guziikibwa mu ngeri ya bulijjo ng'omubiri ogwa bulijjo. It is raised a spiritual body, ne bwe gunaaba guzuukiziddwa gujja kuba mubiri gwa mwoyo. There is a natural body and there is a spiritual body. Waliwo omubiri ogwa bulijjo n'omubiri ogw'omwoyo. Olwana mu 5 kyava agenda maaso n'agamba and so it is written the first man Adam was made a living soul. Omuntu eyasooka Adamu yafuulibwa emmeeme ennamu, and the last Adam was made a quickening spirit. Era Adamu yasembayo n'afuulibwa emmeeme ennamu. Laba olwana mu 6 howbeit that was not first which is spiritual. Era nga bwe twogedde ekyajja olubereberye tekyali kya mwoyo, wabula ekya bulijjo kye kyakulembera, olwo eky'omwoyo ne kyoka kikola kiddirya. Mu ngeri emu era alaga mu kuzuukira kwaffe nti tetwasooka na mibiri gya kitiibwa. Tutandise n'emibiri nga gya bulijjo, ne tugenda kumaliriza ffenna abakkiriza Kristo nga twambadde emibiri egy'ekitiibwa oba emibiri egy'omwoyo ekitaliiko kkomo, ekitaliiko kuvunda. Bayibuli eraga the first man is of the earth,
omuntu sajja omuberebere Adamu yali wansi era Bibiliga the second man is the Lord from heaven naye owokubiri ye Mukama okuva mu ggulu olwana mu 8 kyava genda maaso n'agamba as the earth such are they that are earthy nti ng'owensi bwali owensi nabo bonna bava mu wensi bansi ng'oweggulu bwali oweggulu nabo bonna abakkiriza oyo oweggulu banayambala ejaki ej'eggulu olwana mu 9 kyava genda maaso n'agamba and as we have borne the image of the earth shall we also bear the image of the heavenly nga bwe tufunye ne tuba mu kifaananyi ekyoyo ow'oku nsi era tunayambala n'ekifaananyi ekyoyo ow'omu ggulu nga tewali kuddamu kufa tewali kuddamu kulwala tewali kuddamu kubonaabona tewali kuddamu kufuna bunafu. Olw'ataano tuyingira mu nsonga evaako embeera ey'okujaganya okw'okuzuukira kwa Kristo Yesu eri ffe ffenna. Olw'ataano agamba now this I say brethren that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ti omubiri n'omusaayi tebisobola kusikira bwakabaka bwa Katonda. Neither does corruption inherit incorruption. Era ekivunda tekisobola kusikira ekyo ekitavunda. So tweyambula oguvunda nga twambala ogukola ki ogutavunda. Tweyambula omubiri ogwa bulijjo nga twambala omubiri ogutali gwa bulijjo. Tweyambula omubiri ogw'obunafu nga twambala omubiri ogw'amaanyi. Tweyambula omubiri ogutali gwa kitiibwa nga twambala omubiri ogw'ekitiibwa. Olw'ataano 2 behold I show you a mystery that we shall not all sleep but we shall be changed. Kaakano njagala okubalaga mmwe ekyama nti ffe ffenna twebake Mukama waffe Yesu Kristo wabula tunaakyusibwa embagirawo. Olw'ataano 2 in a moment in a twinkling of an eye nti mu kutemya kw'eriiso oluvannyuma olw'akagombe bakasembero ddala for the trumpet shall sound ekkondeere linaavuga and the dead shall be raised era abafu banaagolokosebwa okwambala obutali bwa kuvunda and we shall be changed era tunaakyusibwa. Olw'ataano 3 kyava agamba this corruptible must put on incorruption. Guno omubiri oguvunda gwa kuteekako ogutavunda. Guno omubiri ogufa gwa kuteekako omubiri ogutafa. Bannange bino oba obisoma otya n'owulira ng'okyayagala amasanyu g'ensi eno n'owulira ng'okyayagala okwenyumiriza kw'ensi eno n'owulira ng'okyayagala obutaala bw'ensi eno teri n'omu ku ffe bategeera bino asobola okubeera nga olowooza ku ebyo ebitulindiridde n'oyagala okutambula nga bw'osanze n'oyagala otambulye mu budyesi n'oyagala obugagga bw'ensi eno n'oyagala buli kantu konna akalabwako ak'ensi eno nga kakugwawo. Ssebo bannyabo bino bikunyweze nti ne byotafunye mu nsi waliwo Katonda byakutegekedde ebirungi. Togoba nsi goba kunyweza nkolaganayo ne Mukama waffe Yesu Kristo. Laba Olw'ataano 4 agamba so when this corruptible shall have put on incorruption oluvannyuma lwa guno oguvunda nga gumaze okuteekako obutavunda this mortal shall put on immortality guno ogufa gunaateekako obutafa then shall be brought to pass the saying which is written era ekigambo kinayogerwa ekirambika nga kigamba nti death is swallowed up in victory okufa kumaliddwawo mu buwanguzi. Laba Olw'ataano 5 lugamba o death where is your sting gwe okufa okufumitaako kuliwa gwe ntaana amaanyi go galiwa oba obuwanguzi obuliwa. Ssebo oba nnyabo Kristo nga tannadda kunona kanisa kaakano okufa kukyagenda mu maaso n'okwegiriisa. Entaana ekyamira abantu naye olunaku lugenda kujja ng'entaana terina buwanguzi ng'okufa tekulina kafumita. Olw'ataano 6 kyava agamba the sting of death is sin okufumitaako okufa kwe kwonoona n'agamba amaanyi g'ekibi ge mateeka. Olw'ataano 7 n'agamba but thanks be to God which giveth us victory naye okutenderezebwa kubeera eri Katonda oyo atuwa obuwanguzi okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Olw'ataano 8 therefore my beloved brethren n'olw'ensonga y'abooluganda be steadfast unmovable always abounding in the work of the Lord nti obudde bwonna muyimirire era munywere awatali kunyenyezebwa nga mugenda mu maaso n'okweyongera mulimo gwa Mukama for as such you know that your labor is not in vain in the Lord nga bwe mumanyidde ddala ti emirimu gyammwe Mukama si gya bwereere. Ssebo oba nnyabo bwebwo bukulu bw'ensonga ey'okuzuukira. Ebibuuzo ebiriwo nti abafu banaazuukira biddibwamu. Ebibuuzo ebiriwo nti banaazuukira na mibiri ki ne bimala ne biddibwamu.
ebibuuzo ebiriwo tyokufa kunaakumaddi ebyo nabyo bimaana biddibwamu n'ensonga ez'enjawulo ez'okutegeera nti kyonna nga bwe kiri kaakati tweyongere okwekuumira mu mirimu egyo mukama waffe byatuteekerateekera kubanga teri mulimu gwe tukola mukama waffe gwa bwereere wabula okudda kwe kutegeeza nti tetujja kukyusa bukyusa mibiri wabula ayina n'ebirabo byatutegekedde kati byatutegekedde bye bituwa embavu okweyongera amaaso okubeera nga tukola na mutima gumu n'okubeera nga tetutunula mabega kubanga tumanyi oyo agenda okudda mwesigwa oyo agenda okudda buli omu alina kye yamutegekera oyo yenna agenda amaaso n'okwekumira mu ebyo byagamba tibibigwanidde okuba nga bigoberebwa. So ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omuntukuvu bibeere eri mmwe mwenna emirembe gitagwawo. Amiina.